The problem is President Museveni atreated abantu abamu abatandibadde boogera ne kubanga ayagala obutava ku bukulembeze n'atuleetera n'abantu abantu badde abalongoose batooyi n'oleeta ono w'omuggo. What is that? Omugateya kati nga naye ali awo agamba kakati nga mulaba eggwanga lino ku 3 mu bbanga 15 mu bbanga kakati nga mulaba Uganda nga bwegenda kati Uganda President Museveni alina okugifuka kuba Katonda yamutu. They are all a product, a representative of Newsensical. Their nature is, but actually abantu betuwagira twabazuula buzuzi nti majority of them baba tebakwagala. You are not part of them. They want to use you and you remain a slave and your children. Otegeke mugamba. Banangamba abantu bebakolera. The problem ya Isima Mijagulu teyategeera bano basajja bakolera. Nene daze ngamba batovumye president wa bloggers. Ataka to lekerawo okuyita president wa bloggers wango ojja kunyiiza. People ntinze Kampala nesalako bwesazi. Yabifunidde. Tolina gamba. Nyina nange we mukomya. Kubanga nange sitya Rose. Ba ex bafu. Abategeera bobi. Isima kyata ategeera. Isima yalowooza nti ennaku y'abazadde be gy'ataalaba simanyi baani mbu alina gireeta mwenale mumbu yatuuka. Yeerabanga Natasha Mbu. Okay kale yeerabanga ani simanya nti. Yeerabanga ani. Yeerabanga Muhoozi mbu bajja mwagalanga Muhoozi. Isima thinks ti waakola ensobi zonna bajjaga Isima waffe bali bagamba no. No. I say no. Okay, tuli ku flashlight in Uganda, Kayo Wisdom Official, I'm the Point Media. Kayo nange yochi nyamba demu ngaga manti, nyamba demu nanti wafuka gundi on, bamitani, ono website wa Museveni, bamitani. Baram, waba mbisishati. Tongeza kubisiradi dawo, ubango nesebi, tongeza nga. Kakati nange nyamba demu, nera nyamba demu, haka t-shirt kali better than yours. Ngendo oza yo. Kwetola matibi ndoza. Kwegenda ku garden city ola business site za mmeka nenda big. Nenda biri mu rubala mu bikubo kubo. Tota show. Ngate tunakutandika. Kuleta abantu babipali mu maso gaga. Barekeyo, barekeyo. Tuli ku bantu bitegereke ko leta na mbadde na mu mudu ngatogera na kulavu ngate tunatandika tutakoni. Kale. Yes. So no lensonga eyo fekwe tuli obawereza nako balero. Kayo Wisdom mwana omulalo muye. Kawati nyamata omutali mazi. Mabega wa kamera kuliyo waliyo kabanda hood gumute kuita big size nwamugamba unakumagenda kura koko wano. Kusaidia twina ko criminology crime cartel tubera ko nkuchido ngembera bwejja bwetu basije batuyimirira ko. Era ne criminology oba crime cartel temufayo nnyo naye yetanywa mata. Ayina bye yanyu. Yes, no songa eyo. Tubebaza nnyo mwebanyuma wadde okutwagala. Sijja kodabira kaye. Nyina emikwano gyange ng'omuntu betera okutumirako nnyo. Okuli ba Monica, okuli ba Sarah, oba gweta Be Nice Lady. But that she's nice. Doctor na abatulaba abeera n'abantu wano sebo ng'oyogera nabo boogera bulungi. Ekitegedde tumira aniri Sierra erinnya nti oliwulira Sierra teweeruma manyo Monica si ayogeranga omumbejja ayi ye gundi ye Sarah ayogeranga omumbejja Sarah ayogeranga omumbejja Monica yali serious ennyo so mbatumiddeko and let me tell you kati ngoyo Sarah nze omuwala yenna tekibiri mu kugira nze I give respect where it is due. Bola bango mbubuka ba muwala noga muwala babyala bise bulungi. Bola yogera bulungi. Noga kufe enako etukuba wano otunira omwana yogera bulungi ogamba nna. Nakati osolo kubala n'omwana nga muri awo inanga yogeranga gunju. Wabako yita kyokka muri mulavu gwe mukyala ye musajja. Ani gwe musajja ye mukyala. Naye omuntu ukanga mumaze okuliya ekyeggulo mugenda mu buliri okyanyige essimu. Gwe jangu wapi? Notuka mbuli. Jamu engoyi. Jamu gondi. Nga naye ate nga mwattu yala was ali sexy. Kumbe watu wayogere yenkola ye.
So the most important thing is to make everyone happy. You need to be happy. The moment you make me happy, I'll make you happy. You have to be nice to one another. Waliwo show tugenda kukyazako eyo show bagiyita ya Podisca eri London kugamba motivation oyina ebigambo byogera osobola okuyamba muvubuka wa bulijjo so wa Uganda nali Bulayi n'abana Uganda abali Bulayi who are disappointed and separate. You'll be hosted on that show. You'll be hosted by yourself. Kanso kamana okugira amanya gange nze Kayibuzidde omutawana omulala yakula ku mato omutali mazine seriraka bulijjo mbajjukiza twave Rengo isinga ntingira Buganda tuli bana basabasajja kabaka ne twatukaana engero twazikyusa mu oligwa wenduka tumala kugwawo kabaka waffe yasembayo kati gwawo weterewo oba kyabazinga oba kiti nze tumya IPR against the king of Buganda. Yes, obadde kino kyobadde oyogera nze ndi inspiration speaker by the way. Nawe wemanyi. Era nze ku university ndowooza ey'Emakerere tannakugendako eyokola orientation. Oba ndowooza neyammwe Bugema. Nenze they pay me nga kuleeta ebyo okusoma orientation and just to speak to students. Kati era ekyo si kyakwewuunyisa nze you can talk to me whoever was Sarah. Sarah kubira Kayibuzidde. No, show bagita be nice show. No problem. Jogere, repeat after me. Be nice show. Yeah. Fe tukoze nnyo ebintu bingi nnyo. Kati abantu abamu tebamanyize World Vision waliwo yantambuzangako speaking. Actually kati nze ntuuka channel waliwo gye bantwalanga I talk about life. No, I talk about sex ne life after school. Kakati nga life oyina okwogera woba oyogera mbana abaana oyina okwogera nti abaana abamu tebamalaako university. Why? Kulwa ebizibu bafuna ne sente. You talk about sex ngoba kati byoyogera ngomaliza obaagaliza kwekebera life after campus. Kati n'abalala abamazeeko singa omwana amalako nga tanafuna mulimu bwe bityo ebya emotional broken n'ensi bikoze bitya ebyo bwe bityo so tubiseemu tetujja kulandaganya naye njagala kati kubagamba nga lumu January ndi awo mu London mu Regency Hall mwenna basiera baani mwenna abali awe bamonika baani bonna bagamba bonna balinze mu London East London ngenda kubeerawo nga mu January mu Regency Hall East London tugenda kubeerawo n'abayimbi abamperekeddeko Irene Nambiru Pia Pound yakuba tupate Fik Famaika okitegedde bamwitanga Rudi abo oyo nno kati olaba abayimbi benzija nabaabo Chosen Beck buli omu asobola okukola show neegwa wali so bamperekeddeko they are going to perform their own nzije njogere 3 hours tukube fireworks tuye tusanyuke kwegenda kuba show entertainment so nga lumu January come on nja kubambalaga amasimu book your ticket gamba nja promoter Richmond yatuleta. Okay, chakabinyo tugenda panga tutambula betu kyo mweno program tugenda jikuba kasavu kanyama gilete yachita natugamba tugenda chikwa Robo Dava style. So kwe tuliko mpa okusiganga tubawereza Kayibuzidde mu Uganda eno yenungi ate tuchebaza omukama ntina chakwa program tuli mu both politics and entertainment. Nebaza ayena yayambaza kana kagwe bakantuse nange simanyi ne ate program ebadde nange nesaze nkambadde so n'olwensonga eyo kwe tuli okwawereza zino program tuzikola. See, we are not politicking everything. There is a time where it's needed nti mudemo mu social life mukinyumyemu embera gojira boti eri mu kutambula mu gwanga politics gatumutadde ku side kwa chetumanyi nti tetujja kusigala enaku zino omusirikale akutunulira oba otunulira omusirikale boti ekikujja mu ngo kiri kintu eki aze kunkwata kugamba they've made our brain all that you are prisoners. Omutula boti ayina omusango bamukwata atayina musango bamukwata so they've made us to think that we're all prisoners. But how can we be out of that situation is okwogera ku mbeera zino ez'enjawulo. Watugenda okutandika olunaku olwaleero Haji Kabogoza nkutumiddeko nnyo Kaya Wisdom ajja omukubire ku simu munyumyemu ebintu kwebyo M&J Medicare Kawempe twatumiddeko nnyo abalwadde Kaye agenda kufuna dutu agenda Brenda Peters wa nakujamu obutwa katugenda eri ku MJ balabo obutwa bali buvaawa babitereze oba katero banajjamu ki simanyi ate bud masavu kale tugenda kutandikirawo Kaye
ne bukyanga nzalibwa seranga ko president gwe basibanga akyali mbuyinza basokedde ku isima bijagulu is president wa bloggers nina ne wakusiba bananyi kyototegeera kwekyo ekintu ebayirawo oba oyagala ploti y'ettaka oba ettaka oba okuzimbira tulina aba Paradise Real Estate Kasanga tebakuwa n'amagezi gonna batuukirire bajja kukola bulungi. Now isima n'aba mufaanana ne liri eggwala eririmu enaalemu eribaliwo ga ng'enazala mwana mutume Natasha eggwala eryogera ebyo balina ekikyamu ku bwongo oyitegedde ery'eggwala eryo buli walitunza mu kamera kakadebe nange Museveni ali ono agenda kufuga mpaka agenda kufuga Katonda yamutuwa eryogera eryonna n'ogamba naye balinaye nze neewuunya abana abantu. The problem is President Museveni atuletedde abantu abamu abatandibadde boogera ne kubanga ayagala obutava ku bukulembeze n'atuletera n'abantu abandibadde abalongoose batooyi. Otegeda kati ery'eggwala oliraba lyandibaddeeyo gundi mu Southern Sudan nga lyeriyamba ku ofisi y'Abannayuganda emu okubaterereza amanda lyerisitula amanda n'etteka neritta wano si bukyayi naye kakati gwe ka dokita osobola okuyimuka n'ogamba mbu tulina president advisor n'otandika ku oyo oba okyaliko oyo n'oleeta ono ow'omuggo. What is that? Kati nga naye ali awo agamba kakati nga mulaba eggwanga lino ku 3 mu bbanga 15 mu bbanga kakati nga mulaba Uganda nga bwegenda kati Uganda President Museveni alina okugifuka kuba Katonda yamutu. They are all a product, a representative of New Sensico. Kagama batunulira boti. Kagama chobola bakatonda mwebaza nti ogana n'ogamba nti kansasula channel ya TV aba omwana wange alebe Nickelodeon alabe show za cartoon nze omwana wange omukozi amuteerako bw'ati nga ndi ku TV netamala gamuteerako channel ne ya TV kubanga nze waliwo TV ezimu bannewunyisiza naye nga oli yagamba nti ate muzza Wisdom kubanga Wisdom wa Nuupu temuzza Wisdom kubanga waki wa Nuupu mere fact toyogera bya kisiru baba maze okugaba mu Nuupu which is fine. Si kisirani gwegenda olabe kakati bonna aba baali basamira inaalemu bonna batandise okwejjusa naye lyekkazi likaaba ni akaaba kati kubanga bajja kaaba nnyo tebannaba bajja kunywa wala gye bamumaleyo mu bisero kubanga bwe mwawagira their nature is but actually aba bantu bwe tuwagira twabazuula buzuuzi nti majority of them baba tebakwagala. You are not part of them. They want to use you and you remain a slave and your children. Otegeke mugamba. They want to make us slaves. Fe abana bafamu n'abazukulu. Beba slaves bawo. N'abaana bo bogenda ozaala babe baddu gye bali. Kwegamba kati woba tokitegedde bano abasajja kati wojja noleeta eggwala eryoga nga nakuzaala nzale mozi nzale gundi kati ye aliwo kati ye obwongo bwe n'entegeera ye ekoma kutuuma mannya g'abakulembeze mbwa waaba akiva ekirungi kyalina yeegomba naye weegombye eki anti kiri bwe kiti waliwo okwegomba ekintu nga kyaggwamu supu nga walina kyegombera lwali luli myaka nga 215 emabega otegedde kati bwojja bwotyo n'osanga gundi kati nze ekinnuma olaba muzeeyi wange tamala emirundi omusajja oyo mugezi bannange is informed omusajja mugezi naye kubanga oyirawo omubiri abasajja abatakwetaaga bakwetaagako basangula manyuma gaabwe kwegamba bwe baba bapamye basangule kye bakwetaazaako bo tebajja kwekusangula gwe basangule what no oyo musajja akugambye musajja mugezi and nze singa nali ntegeera nga nyina obuyinza nzirira omusajja oyo ne muwa ministry ya oba ya ICT oba bagita bateera information technology naye because look at that guy omanyi nti oyo omwami Tamale Mirundi senior ye yatwagaliza oba kaali kaluluki olwa Bidandisali we yagamba omukulu Bidandisali tata bebe kulu we yagamba nti no weekoleddewo ki twali tukyabeera Ntebe
nayogera akantu ako nalina mu ddiiro ng'ali ku TV oba WBS n'agamba olinake weekoledde ffenna we twali awo akalu kakyukira awo mu ddiiro omusajja ekigambo kyayogera nga tulaba mu butuufu naffe tutudde mu nnyumba entebe musajja agambye olinake weekoledde londa Museveni kati batamala emirundi bajja ne bayiwawo omubiri naye abasajja bano manyi kye babafudde nti mulina kutusangula mabega kati olaba bakikoze Tamale siniya gwolaba nti Tamale ayimirirawo ne waba mu owino abantu bakuŋŋaana oyo musajja Tamale siniya asobola tomulaba nti naayogera President Museveni ne wakwata ekkubo n'agenda ali ekamookya abantu basobola okuŋŋaana ne bamulaba byayogera. That is how favorable he is. Neraba engeri gye bamukola kati olaba bakikoze Tamale bw'otuukako ono Isima Mijagulu balina kukwata katweke bakasanguza ente zaabwe zinyirire obusa bakwata akatwe ka Isima bakasanguza ente zaabwe se zirina amabeere bwe gati zonna zipama bubbi bulinga nga nankani byuma bakwata akatwe ka Isima n'obulevu obukola nga kirinza basanguza kati bulidde banakugamba abantu be bakolera ti the problem ya Isima Mijagulu teyategeera bano basajja bakolera nene daze ngamba batovumye president wa bloggers ataka to lekera awo kuyita president wa bloggers wango ojja kunyiza oli Isima Mijagulu ngugambi bana basajja bakwata akatweke ne bakwata akatoka Isima Mijagulu ne bakasanguza ente zaabwe bati n'obulevu ne bukirininga abanyuma g'ente zaabwe kati Isima teyakitegeera nti bamwagazaako mutwe na bulevu kusangula ente zaabwe kati Isima n'alowooza nti nno bano bakitange nze olaba genocide nyimuyita muzeeyi wange naye nyawe enkoma kubanga mutunirawo enti kyogamba ndaba kyekimu nga bbo alina wankomya nawe nawe mukomya gwe baga sinawe mukomya sha sinawe mukomya yansanga siri akafe javas kale yanfunidde eddiru z'aba branders yanfunidde nti wengenda kufaiza kafe kyenjagala kyendya oba wa edi chicken owa mbali simanyi owa chusi nansana oba babirungo wali ewandege omusajja birungo babinayisa those are people nti nze Kampala nesalako bwesazi yabinfunidde tolina gamba nyina nange wemukomya kubanga nange sitya Rose ba ex bafu Isima kyatategeera Isima yalowooza nti ennaku y'abazadde be gy'ataalaba simanyi baani mbu alina gireeta mwenale mu mbu yatuuka yeerabanga Natashambu okay kale yeerabanga ani simanya nti yeerabanga ani yeerabanga Muhoozi mbu bajja mwagalanga Muhoozi Isima thinks ti waakola ensobi zonna bajaga Isima waffe bali bagamba no I say no Bagala nkitereze bagala nkitereze okirekeddawo baali bampadde ssente mboogere nze ntunze ekigambo kye bayita mulaala ate negundi nedda ogamba nagamba ki okwogera lulimi lwewaffe omala kutemerwa kanti kikapu kubanga golooza nabo abazirina bajja naki bagira mu lugabire wano ng'embaza abagwamudda buno boolaba aba bali mu gavumenti baali batunula bati abo boolaba mu gavumenti abantu bakunyonyola wano bazadde baffe baali wano abalabanga bakozi bakuteesa ebaalinga mu gavumenti naye era tebaali bulungi nnyo baani lwakana lugunda we baaliko obulungi naye bano embanga ziringa kugundi n'obumyu nga bunyirira okusinga bbo tobalaba ekizibu kye tulina ku gavumenti ya Uganda abali mu gavumenti eno engeri gye baabonaabona ennyo engeri gye baali abakopi kakati bwakutunira bwati ayagala naawe ensiri n'ensekere n'emmese zikulume otegete ayagala naawe osuleko mu kayumba k'ettaka ayagala owunye ku busa kati bwojja bwoti n'akutunirira bwati alabira ddala nga gwe olinga ayagala ku mukeka kyova olaba baddira emirimu ne bagiwa abaana baabwe nepotism ali wano gimanyi nti bagiwa abaana baabwe ne waba talina kyamanyi Uganda gundi airline ebadde egenda kugwa actually singa President Museveni teyagoba abo be yagoba bagigulawo oli n'aleeta abantu be yaleeta ng'oli talina na
amanyi naye osobola okusanga akavubuka amannyo gali eri kayitawo entebe awo kagenda mu tekamanyi nakye kakola bo balaba Uganda Airlines nga tonakumaliza ku Xma let's get much Uganda Airline twalina Uganda Air ne bagifuula Uganda Airline what is the difference who owns Uganda Airline byonna bisibibyo waliwo omuntu erinnya ennainibaali byonna si bibyo waliwo yagenda mu Uganda Registration Service Bureau n'agamba Uganda Air n'erinnya n'alifunako patent. Come to think about ekitongole kya government kiddira kiti erinnya ne likiwa omuntu ekyo nakisomyeko ne si bibyo kati nno njogedde awo kati kankubule n'ekintu ekiri awo ku Entebbe airport abaana abagenda Dubai bwe balaba bwe bati ng'olina passport visa yo ya visit simanya visa bitya bw'oba tolina mitwalo 3 toyitawo bakuwa enamba nti waliwo omwana yaŋŋambye Wisdom njagala nkulaga wano n'ateekawo video oli ajja bw'ati n'akuwa essimu oteekeko emitwalo 3 bw'otogiteekako we bakwata passport yawo basooka ne bakubuzaabuza tewakoze covid ono nono covid ono ne bakubuzaabuza n'ennyonyi esobola okukuleka oyogedde ensonga ennene olunaku olwagi nabaddeko no Honorable Mulyanyama Governor ow'e Makindye yabadde yakava Bulaaya 3 days yakoze bw'ati yaŋŋambye mwagala nnyo omusajja oyo Mulyanyama bambi yagambye bw'ati aye wakankubuulire konze kimuzeeyo okumanga Uganda tekyali nsi yaffe ngenze Rwanda nga nina emitawo gyange ataano egya Uganda wano ndye ku mmere twanabadde mu transit nagenda akyuse sente za Uganda wali ku forex bill ku chat yawo nenga ku chat tekuliko Uganda exchange mu Rwanda naluza ndoza mugundi mu Bank of Rwanda mwagenze ndoza agenze wakyama kafuneke ebweru basobola okulaki okukyusa ku sente yagenzeyo nawo nga teri gye bakyusiza nagamba kale kagenda ali mulonje eri VIP asasoleyo ezawano bamugambye sente za Uganda mu Rwanda dokita tezikyusa teweeruma lulimi mukino sengezako okutegeeza Uganda ekyali abana Uganda ni ate mu forex doba Kampala byonna bijjuddeyo wuliriza sente zammwe zigenda fuuka toilet paper kana windeka obadde ki gomanyi nti no waliwo wano woteeri n'amaduuka nga gundi dola yeekola nati kakati okyusa dola mu nsi yaffe mu nsi yange nkozesa dola abafuga ennyo bannayuganda nnyo ojja kudda mu bintu bayibuli egamba tulibalabiranga ku bikolwa byabwe oba bibala byabwe nga bwe tubiraba kati oli kati kankubuulire ngenda kudda ku ekyo airport ya Uganda omwana agende Dubai okukola atuuse awadde passport pali immigration office waliwo amuwadde essimu nti otuteekako ssente zino bifudde n'abeera ku kisaawa awo n'ennyonyi esobola omuleka ate ne passport basobola ogikwata naye nga tewali ataasa ng'oŋŋamba ekyekisawo kikyo Katonda tasa Uganda wakiri buli muntu afe Dubai nze neewunya n'okwewunya bano baminisitule ya genda mbu bayamba abantu kufuna abaana mu Uganda banoonya emirimu gibabuze yeeyiza agenze okola obwamukomba box naye ng'alina diguri bamuwa $1,000,000 naye ku kisaawa awo wali enguzi okufuluma ogenda okukola wali enguzi basobola okukwata passport yo n'otogiraba ne wallahi mukwatanga ku yange kati ne kalakaasa problem nze ebikolwa n'ebibala ebiri wano e Uganda tanise okulaba nti abasinga otufuga wano si bannayuganda oba Abamerika oba Abaethiopia iyo nawulira batugamba n'abakyozi baali Ethiopia kyeka Abaethiopia balwanira nnyo Ethiopia kubanga balwanira Ethiopia twava mu Ethiopia original choice amanyo kati nzo ngambe negombe mu Ethiopia amanyo gonna gali mu nnyindo twava mu Ethiopia. Let me tell you Wood and Doctor abasajja batufuze wano kati mulya ennyama mmeeyo ino mugamba tosobola kuŋŋamba Doctor nga kiryo sitegedde njakiddako lumu nja kukubira wano ka audio ne ka video ka Munnayuganda tayagala mulaga olabe kiri ku Entebbe abaana abagenda mu Buwarabu babajjako passport babajjako ssente enguzi eri awo telinayamba ne Museveni abimanyi ate bali abana bamwita kojja ako anti senga bitya ate bamukola eki problemu ya wano gye wandiwaabidde oli gwewaabire oli amuyita anko nepotism kyonna ekisaawe okuva kwasooka paka kwenu actually osobola n'okusanga akulembera ekisaawe talina powers nga deputy yazirina
ngojja kuwabira oli deputy agayingambye bamute deputy asobola okugoba akulembera ekisaawe Uganda is kati kankubuulire kano olaba amafuta agali Uganda agahoima kati tulina ate agali mu petrol station muki mu besa petrol station ya kyekyo kusese petrol station agali mu zitano ezezo no vaku igali agehoima kati petrol station ze Uganda naite zaabwe fuel stations Rita amafuta e Uganda tuse ku kakaga bitano. Neba nange neba chali mo bamutufuga. Siringi kakaga Uganda ina amafuta. Uganda yatandika dosindika crude oil. Amafuta ge Uganda gali mu kakaga bitano. Age Rwanda, age Kenya, Tanzania tegana kwenye nyako nechi ago Afrika kakaga bitano. Goloza lwachi president agamba kakendere. Omanye lwachi agamba kakendere kubanga petrol station zabani. Bebatula wali ne bagamba tegajja kenda twetaga sente banonyeza akalulu piyi bakatandise dokanonya bili abiri mukaga tubawulira batandise da bano bobweni agamba boy ba elections they think about the next elections and for us to think about what anti byogera development they don't want to know nalabya abasawo otegete kamale kino nkone ku basawo nchali linda kumujaguro onjukiza ky'abasawo kamale gano tosobola kungamba Uganda nga amafuta gagula kakaga mbitano nge Kenya Rwanda teri yenyenya teri ya complaininga nga Uganda teri nasobola tugamba amafuta gakendere okimanyi nti wana amafuta galinnya begamala okulinnya bwegati nga galinnya amafuta esente naye newegakka mu katale kensi yonna Uganda tegakka omanyi wana Uganda osobola kubanga bakutwalira 2,000 empigi amafuta egalinya negenda ku 10,000 newegakka ebisale tebivaayo kwata zino sente so mpereta naawe munatusonyiwa bannange kakati crime katero baboogera ku simu teboogera nnyo ndikodinga mutusonyiwe munnange ogwokulya gwazze wano okay owulira kyekugamba surajjako ne transport tuve wano kakati nkugamba dokita ensi okubanga sura genda omvuuko mugamba yogere mpola ku simu soko mugambe oba genda wabweru wa gate ensi webeera nga mulimu abantu abagikulembera nga amafuta galinnya ne watabawa oyita ku toto kakaga mu bitano n'ogenda ku subdoxin mekate no one can control that and one is better ati bo banywa gabwerere gwa mafuta gogura mu motoka yo osasulira go mwana president naye na muzukuru nadda katika nkubulira ekinchimu abategerera Uganda wano bafa abakyali abalamu ffe tuli kumpi genda mu makomera abalamu tuli kumpi genda mu makomera abategerera bakola batya bafa abategerera bagenda wa abali bategerera Uganda bafa abakyali abalamu sawa na tuyingire komera otegedde kati bora babo ku mativi abekyanga kyanga tuli bachwezi bokyanga wamalo kwekyanga kyanga nadda mu kirabiro kyenaga naye babikiri enjogedde nga naye nyita manyi byayogedde era kyo bantu twagambe enosho eri Robert Abaste tugenda kwa Kasavu otegedde kai obadde ndita kuchekomera okimanyi nti no Uganda yensi yokka mu byenkula akona byakakola kiri kintu eki buli region ejwadde komera era ekyo kikoze nnyo ng'ebulaya mu nsi ezitegera nga Netherland baddidde amakomera batandise ogafuula bagaggalawo gafuula bye balambula tourist attraction bitya Uganda buli district bagenda komera era beeyagala nnyo bannange tuzimbye amakomera gawe bannange tuzimbye n'otunuliro kati omukulembeze ali bwati ku TV ali bwati achievement ye jabala mbukulembeze bwe mbukuzimba makomera ng'ongamba nze nkere ku biro y'engalo inze wisdom inze however much engejenjaga mu president 7 ne siri musiru siri kidoli siri kidomula siri mfana kubanga sinze muri nakali badenda kubawo ekigambo era katonda nsonyi benja kikubawo ate nja kikubawo you cannot say in your achievement nti oyongeddeko amakomera okuva ku luzira mbadde twandibaze nnyo nti watuleetere eddembe n'emirembe nti luzira akendedde. Mbadde twandibaze nnyo nti watuleetere eddembe n'emirembe. 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 Luzira akendedde.
Nega engeshito omanyi wano nti kubanga bo beba nine government oli asobola okujja bwati kubanga bebali mu government n'agenda agamba wali n'agamba n'omulamuzi ne bakutwala ekitalya gw'okimanyi ogenda kulaba wano bano ab'amagye nga yeegombye mukazi wo ng'akolagana n'abakomera ne bakutwala ekitalya anti bailo bagijjeewo nga bakuteeka emyezi 6 ogenda okomawo nga yawasa dda mukyala wo ba nga yamwagala dda bageze anti kye baliko bagenda kujjawo bailo nga bakeera balina amakooti gaabwe nga buli kooti yonna gye bakutwalamu balina okusooka okusindika emyezi egyo bo basigalewo kyekibazimbiza amakomera buli district bagenda kuddira abantu omusengolooza embalala wali embalala lwaki good of imprisonment eyeyongerako nze mbadde nsaba wabule taatawo oba kojjaawo mukulutibwabulwa pulezidenti waffe nze amagezi gennamu galwadde bwe gati buli independence singa abaddemu ideology musonywa singa abaddemu n'abadvisor bamuwa ku magezi amalungi buli independence lyalibadde eddwaliro buli independence lyalibadde ekisabo kya mupiira buli independence something kugambe ekijjukizo independent people must celebrate when you are saying something but it's unfortunate ngamba gwe gwe mwagala ennyo ani kiddemu njakukuba goluyi tetujja kulwanira wano nenge ekituufu okimanyi gwobireeta olete bulesi bagambye ye Yesu munze mwagala ennyo nagamba luli twagobereranga abasiru nga tetulina opusho naye twali bigege tikingenaremkwena tuli bigege katonda n'atujjukira mbadde nsaba buli independence batekeko ebere capital city kyengamba muwa ku magezi every independence eyenkaaga batekeko city endala aja kwa mtuja kumujjukira kakati singa afulwa tugenda kumujjukira kuki dokita makomera dokita njagala nkubuuzi ebintu byoyogera birungi gw'obigamba ani ntumagwe kugambye abantu abali mu gavumenti abasinga nze nakizudde si bannayuganda oyo bintu byoyogera bisaba kati osobola okubisaba omuntu munnakenya katonda tukoze tutya kati gwosobola okuddira munnakenya n'omugamba nsaba otusimbire kale Uhuru Kenyatta n'omugamba njagala otuzimbire eddwaliro mulago eggulu agambe ku ddiru bagazimba wabweri dokita kino ekintu kyajja ne kiyitawo ng'ekisaaga sente za NSS kyayise nga tumaze n'okulwana ne Rwanda omusajja ajja n'atugamba nga amaze tugamba bagenda tuwa ku sente zaffe abaterekayo n'atugamba nedda twaziwola Rwanda bino beteze ne bali batulimba twaziwola Rwanda gye tutakolagana nayo omusajja kyamusimatu nga woolabe bono kiro kyankuba ne baani aboogera Museveni kati ne banne amazima gabasibatuka busibatuso ina banyonyogera ogenda okola nga boogedde ebyaddala Rwanda tugulwanya nayo naye tugiwola sente munnange but how possible is it kati nkugambye tuziwola sente Rwanda ne Burundi ng'amakulu gaakyo abatufuga kati ate nkugambye abasinga otufuga wano si baawano why you cannot tell me tolwana ne Rwanda n'okwata sente zaffe n'ozibawola on which deal love example family yo tebalina kyakulya naye oddukiridde neiba nga ne Katonda yagamba Yesu yagamba nga tonnayamba muntu mulala sooka oyamba ababo n'omusiraamu we bugamba muddukidde Rwanda olugira nga Kagama abajerega kati lwaki tabajerega Kagama atuyita najjami omuganda agamba bw'ati gakulukuta gyemaali gakulutuse kyekyo gakulukuta gyegali gakoze eki gyegali gakulukutidde amakulu gaakyo balina okuza essente gye bakola ki ebitambo byewaabwe n'ebigali kirabika bibasaba gundi n'ebiteeka nze mmanyi President Museveni tosobola kuŋŋamba ati simanyi nze President Sigwe njogerako nze nkugambye problem gye tuyina nze kankubule we have born Rwandese here era mba defendinga nnyo kyovoraba anti abanyarwanda bazaaliddwa wano kankubule 90% they Baganda era anti nkubulira kyovola they parages to Buganda akalulu ka Buganda kakyukiraawo kasita bategera nti oli omusajja tabafaako yes ne kakyuka naye ate obuzibu bwa wano si bano bantu ba bulijjo betugamba abantu batuletedde obuzibu be babali mu office the nomo munyarwanda the nomo munyankole the nomo muhima the nomo munyolo mutoro muganda ali ku ground omuntu wa bulijjo talina buzibu obuzibu buli mu bana batufuga
kwa bo ababasinga tupuga bazimba damaka eri naye tipiko munyarwanda omuvandimwe ali eri ekisoro tamanyi kumanya jakudda is a Ugandan naye bano bo eri akasayi kabasika otegedde kyengamba ugwo kitegedde kati akule omunyarwanda azaliddwa mu Buganda bazadde be naye nyini azaliddwa wano tosobola namusitula mugamba mbu nkuzaawa how obatotomedde obuzibu bwe tulina abantu benkana nga Bombardier kyobola baleeta Bombardier ezibenkana bo bennyini kyekizibu bamanyi gye balina okudda kyobola tusobola kuŋŋamba nti sente zenesesibu twaziwola Rwanda ku buzibu bwe tulina ne Rwanda ate ffe nga tetulina okitegedde ekintu ekyo. Now away from that nkyali ku kya Isima kati Isima yali alowooza nti muganzi era njagala okulabula abeenale oyo omusajja Isima omulaba Isima oyo omusajja mugezi Isima could analyze issues ng'akyali mu Sweden bwe yajja wano ndowooza emyaka gyali gimuweddeko nga n'obulamu bumuweddeko nga tamanyi kyakuddako na kyakkola n'afa kati w'otunuulya Isima bye yabadde ayogera he had a point. Point yazeemu buzi kugamba nti ate kulumba simanye bino kukuba awo kati we are losing it. Issue singa yasigaddeyo okugamba nti kati bomu zikubi bagenda kukwata abasiraamu awo yabadde ne issue kasita yagenze n'agenda ava nga yalowooza mbwe engeri gyaliwo enaale muga no bamutwala ari omukihomi mama we ari omukihomi omushaabo asi tumukore kimushaabo ekyo bakumukoze yazi bamukubye eddagala abakozi batya bamukubye n'eŋŋumi wano alowooza banaamusaasira bamutadde eri mu underground ekireka kati musaasi era kati abasecurity mbasaba nze abasecurity mbasaba muleme tuleeta maziga kubanga Isima eri gye bamuziika gundi ki lwazi ani agenda okutema olwazi Isima gye lwazi ku time eno corona atukubye kati Isima wafiireyo tugenda ku lwazi tutandika okutema olwazi talina gyava anti babeere alyebere ewaabwe gwetomanyiyo lwazi okukuba entaana y'Abayisima jjukira mulina ogikuba musiraamu olina ogituusa n'okuba n'akadongo bakayita batyako akadongo kati lwazi kati ku corona ono n'amanyi ge tutalina tutwala Isima nankane omulambo. Which information do you want to pass? Batuyambe muzeyi bamusonyiwe busonyi oyo. Ate kati ate Isima kyako nze kyenmanyi obuzibu obugendo mujjira. Asobola kubeeje bamutadde nga ne drone bagimugjeeko. Bamwa drone. Byagato. Yabadde akwata abantu. Lwansonga Isima ino yiga n'abantu abali eyo bana abakyali si banno. Bano bakyali waliwo omuntu gwawa sente. Bwat ng'amanyi nti ono ngenda tasobola zikwanga toli munno. Kati Isima ayige n'abaana abalala nti n'obayirawo omubiri mutwanoonya akalulu aka Museveni ne tukanoonya Gasiya pu Museveni amanyi akalulu k'engeri gy'akakyanga ne gy'akabalamu mu kompyuta olaba yakakyanga nga luli mu biveera kati ako kompyuta ak'okujjuzaamu ewabadde zero teekawo mutwalo ekyo kimulema biri byali biveera olwo omusajja ajjanga physical mu kiveera bwati neekunkumula nze banyingiza mu kiveera nga ndiwo siniyeegi nga bapadde kadi y'emakere nenekunkumula obulu n'oteeka nze osobola okuŋŋamba nti geno gavumenti ebba bululu ng'ate nze kenyini baali bankozezaako kabba kakati olaba kabbika dokita olaba kabbika luli physical mu kiveera kati ate wano ogamba nyegamu mutwalo nanyiga mbabuuza byabakama byosoma obijjawo nga internet evudde gonatunda bwati ng'empwengeri n'amala n'aseka n'agenda maaso n'okusoma nga naye nyini abyewunye ng'egye bijja naye bamugasoma wano soma wano nti afunye miliyoni emu embalala Bobi n'afuna 0 soma tugenda genda ekisolo njaga tugenda ekisolo lumu tukole program nga tetulaga abantu face olabe bino byonjo nze bampadde bwino nze nagamba nze soogera kintu kasinako bukakafu bampadde bwino omusajja yaŋŋambye kaye oyina ekintu kyewayogera nandagira polling station gine gye bayita naŋŋamba obululu Bobi bwe yajjawo buli bwe buti naye n'abukwata yabula naye tugenda okulya ku district ng'ate tebukyuse buti naye oyo nga ŋŋamba ensibuko ye yantuŋŋamu
twabagambe otegede chenga tuli mu kuchiko left right and center na connecting ku bantu nga 10 gwe muganda wange otegede kati chovola banzira mu kamera nembagamba ennaku etulume Uganda teva ku tribe emunti ba western no aba western bangi banaku aba western bangi babona bali eyo munkola nze mbamanyi akwata akana ke nakaleta wano mu institution nga kawunya obusaka walako nakawunya obusaka kalinga nako kate ne bambi ne kafuba kubanga je kava wa ne bajja wano jingira entunga kati nalinjoga no mchala entunga mnanga kaye yangamba ebintu yangamba kaye mujjenu mnakuwa mugenda kufamu zabali nenjagalo je ngotovudde kufamu tulambula embera y'abantu wane entunga muje babeeramu era abalungi abeyagala ba DPC ba osibitya bani naye yo people are suffering bagamba genda kukola mu famu zabali oddawo so chovola it's my obligation to defend no kwogera bya bantu banga bo western anti banaye nedda see is not all about westerners no abatubye nabatubonyeza si tribe wodwa abantu abadya bombardia simanyi oba bitega byayitiriddeko kwegama you cannot tosobora bachita bata okunyunyunta ensi yo nongimalamu n'akantu therefore mu abantu nga Isima n'abalala nze Isima akwase nako don't over bachita bata bano bachali yes baffe naye tubeeko wetukoma obera kawepe ko baveriye tobuka line otherwise inze ngamba ba security mutuyambe muzeeyizedde kubanga kati nze manyi bajja kyemanyi kubiyayogera bajja musindika kekitali wa wiki engage kati omusajja oyo kwayisima nabagamba si wa myaka ana musajja agera myaka 7 aina ebirwadde bingi olaba bamujje ko bujja contract nazirika contract ya wala simanya bitya komba simanya because bitya bintu ye nazirika yenna yazirise wabadali akasente tubagambe tuli mu kuchikuba left right and center robot daba style nga twetaaga ensonga nyingi ziri mu gwanga oyo Isma Olex tumukomezao president ye Kalimbuyiza gwe bakasiba wano munsi ye Isma Olex abadde president unobono we Ghana botya okay Isma nkwagaliza okuvayo mukomero bulungi ata yampadde ki nega ye president nebuzidde omunzoloza bamalaga afuga batyo nze banfuga batyo kakati gwe webuuze anyway ekyo tukirekerawo Isima tumusabire ave mu mukomera n'ekyensaba Isima abantu bantugenda mu campaign olaba bavuluze kati omanyi campaign eddaka abantu batanakumanya egenda kuba ddedde eyo genda okubamu abaana abadde n'emyaka 14 nga balonda ogenda baddawa abalabiyeko kullo tolaba nti no mwefula bakalimbula ba Sudani simanya abaana abanoonyeza ku mirimu negibabula ngobongo mukyakala okay nono ensonga eyo temwerabira bannaffe okuddukira mukadde waffe gwe bayita Byarugaba William Jaja Nopo mwina abakozeeko ekyamanyi okumutuukira okumukira ku kasimu abamusindikidde eddagala please we are very appreciative we really appreciate everyone limuti yena asobodde ne crime nayo bayamusindikiddeyo eddagala kika kisimanyi amusindikiddeyo liri ajiri yegayagaya mukatede enza abanyamba ne musindikira oli tone ne oli mashi the guy is so bachita batya ye n'abalala banaye basaba bana abasobola kuta Nupu waliwo Godfrey oba Jajja Nupu so mwena afuddeyo nnyo please mwebale ddala sijja kukoma kubebaza continue supporting him. Do not forget use his number 0772915165. No, that is mine. 07729880 soko kakane damu mpolampola gambe ne simu ya Jajja Nupu simu ya Jajja Nupu we ya Byarugaba Byarugaba William 0772980933 kuba esimu oluusi obudde agijjako twakiriziganye esimu baba agijjeeko kwanza nze ndi kaliba eyange tevaako eri 07729155 eya management ya flashlight gyali mu kutambula munaye mukulu Byarugaba mukulu Kaye Wisdom nati Byarugaba tuli ku mutwe omusajja bulode bumutwala ate tukole ki akati njagala twebuuze lwaki
government ya Uganda bweba ne issues nasooka tumulemu katono bwe tukomawo tutandikira awo nyine bemanyi baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya